genda katukulabise katujja kamera andi kamera kikyokulwanisa kyaffe tetuli bakozi ba fujjo tetuvuma litojjo genda Alitojjo owa Galaxy awonedde watono okukubibwa abaana aba National Unity Platform nga bano bamulanga gwa kuvoola bosi waabwe Robert Sentamu Kyagulanyi. Kankongereyo n'akatambi katono. Mukoze kyamaanyi muleke agende mu bitooke litojjo genda. Yes you go oli mbudde obukyamu ife tetuli bakozi ba fujjo. Yes tetuli bakozi ba fujjo genda litojjo genda. Yes litojjo genda bino betukola tetuli bakozi ba fujjo litojjo. Yes tetuvuma bantu obera ku TV nguvuma full soka. Yes katukulabise boy. Yes tetuli bakozi ba fujjo tetuvuma bantu genda litojjo genda oli kumukolo omukyamu litojjo. Yes litojjo oli kumukolo omukyamu fe tubagamba fe litojjo twagala change kamera kyekyokulwanisa kyaffe tetuvuma oba kitegera abantu. Yes no mukakanya sitoko yaffe fe tubonaabona tuwambibwa olw'okubeera mmwe oba kitegera mukakanya sitoko yaffe lwaki mukakanya sitoko yaffe. Yes lwaki mukakanya sitoko yaffe. Yes lwaki no litojjo lwatuvuma sitoko yaffe lwatuvuma pulezidenti waffe lwaki ovuma sitwago yaffe lwaki ovuma photo soldiers. First of all ebintu byetukola tumenya amateeka kituli bakozi ba fujjo wavaayo n'ogamba nti nina abaana baba basibya mukomene obuwerere kyogamba Kyagulanyi yasiba abaana. Yes wavaayo n'ogamba nti no pulezidenti assa abantu mu byobufuzi basiba abaana. Kyagulanyi yasiba abaana ba Museveni litojjo ddamu. Yes obeera ku TV ngo byogera tubuulire Kyagulanyi yasiba abaana gwe toyagala change. Yes butereeve embeera nno bwetyo bweri saidi zeeyo. Nina akatambi akalala maaso King Saa kyakoze Pastor Bugingo nakyo kibadde kika akatambi kengenda okubeera nga nkuddezaako naye ako kova okulaba ka mwana mulenzi litojjo abadde alina omukolo gwa National Unity Platform ogumu gwagenzeeko abaana bamutabukidde ne babula okumukubakuba okumulekaawo mu kkubiro naye basaasidde musaasire ne bamuleka. Kigambibwa omusango oguvunaanwa litojjo gwe gw'okubeera nga ayisa mu Robert Sentamu Kyagulanyi eggaali ate mwenna abagoberera litojjo ekyo mukimanyi azenga ayisa mu Bobi Wine eggaali. Kakati nno asimattuse abaana abadde bagenda omukuba tabakukkiriza n'avaawo kabadde kaweddemu. Kankuwe King Saa kyakoze Pastor Bugingo kikabuka. Kankuwa akatangi. Yes, wewawo nno oyo ye mukulu King Saa. Nkusaba likinga video eno gwatanaba ku likinga nawe atanaba ku subscribinga ku mukutu subscribinga ku saawa eno yennyini buterevu genda kubeera nga weekuumidde mu kumanya kubanga ffe abakutuusaako updates ate mu budde mwezi mwoyina okubeera nga munnange ozifunira. Kakati oyo ye mukulu King Saa kansubire amumwewuliriddeko akayimba kazaakayo yakyusizaamuko ku bigambo katono nnyo nassaawo omusumba
agaba soda mbu soda awonya omusujja soda awonya endwadde. Teyamentioninze linnya lya musumba oyo, naye okusinziira ku bibadde biyitingana mu mawulire emabega kaawo ku nsonga eza soda mwenna mwaziraba Pastor Bugingo ne soda ensonga mwaziraba kaawo emabega. Kakati ekyo kyokka kisindikirawo information nti omukulu King Sir bubaka bwatyo yabadde abuweereza Pastor Bugingo kubanga ye yakava mu saga eza soda mwenna muzijjukira. Yamuweereza obubaka bwe yayisiza mu luyimba. Golooza yabadde abuweerezaani? Genda mu comment section wabanga si Pastor Bugingo obubaka buno yabadde abuweerezaani. Genda mu comment section butereevu oberenga otuwa endowooza. Tuba twagala tukuwe updates nga butukubaganya n'ebirowoozo bwe tutyo mu comment section. Kankwongera akatambi n'oluvannyuma tuyongere maaso. Ekigambo oggulire kyo kiralamu. Ekigambo oggulire kiralamu. Kyova olaba ensonga zino yonna n'omuntu oyo gye twatandikira yagamba nti bwe zirema wano nzitwala kuki ku media, bwe zirema wano ngenda kutwala ensonga zino mawulire. Kati fe twali tetumanyi maanyi ga mawulire, naye amawulire ga maanyi nnyo era gakoze kinene nnyo mu nsonga eno. Abamawulire mwenna abaleese obujulizi, abaleese embeera yonna, mwebale nnyo, mwebale ddala. Naye nze nkubira omulanga abantu nti tulabye ffenna pressure ya mawulire oba ekintu eggulire kye liyinza okukola mu ggwanga, nti eggulire kye kintu ekisobola okutaasa omuntu asindikiddwa kalabba ne kimujja kalabba ne kimuzza mu bulamu bw'ensi eno. Eggulire kye kintu ekiyinza okutaasa omuntu abadde agenda okusibibwa mu kkomera obulamu bwe bwonna ne kimujja mu kkomera ne kimukomyawo mu bulamu bw'ensi eno. Kati gwe wenna ayina amaanyi mu mawulire, ng'olina amaanyi ku Tokotoko, olina amaanyi ku TV, olina amaanyi ku radio stations, olina amaanyi ku bwonna woyina media oba woyina eggulire we lisobola okutuuka mu mawulire mu ggwanga. Nze nkuwaga bwereere nti lekera okukozesa oba tokozesa kintu ky'olina eky'amaanyi ekyo ng'amawulire ng'okiteekamu bulimba. Buli aleeta eggulire yadde ku Tokotoko yadde wa leeta eggulire nga tuufu. Lwaki? Nti abantu balina dawuti kubanga bakolya kubuuza nagamba nti waaye tulaba bino ku TV, tulaba kino ku radio, tulaba kino wa ku Tokotoko, naye bituufu. Kakati omuntu watuukira okubuuza wano na wali nti ebintu ebyo bituufu, ekitegeeza balina dawuti mu mawulire. Naye wadde dawuti weri mawulire, mmwe abaleeta amawulire mwongere okuleeta amawulire nga matuufu, abantu bajje mu dawuti eyo. Kati nkubi naddala wano nteekawo nnyesira nti bw'olaba Chocho Media weetuuse olwaleero Chocho Media abantu bagiraba nnyo era yadibya oba yadibya TV radio station zibyo nabyo nebyo badiba abantu babeera ku Tokotoko tebaagala kumanya toyina kyobagamba kuba gwe ogenda okuleeta eggulire lyo nga wano ku Tokotoko balirabye dda. Kale gwe wenna akozesa essimu yo ng'olina Tokotoko n'oteekayo post oba n'oteekayo eggulire lyonna, making sure nga ky'oteekayo mazima meereere, kibenga kyekyo weewaawo nga bajja kukyetooloola eno n'eri ng'era kidda gy'oli nga kidda iwaayo yenna akiwulidde ng'agamba kituufu. Abantu basobole okuba ne trust mu Chocho Media than okutuuka we banaagamba nti ebya Chocho Media tolina kyotugamba. Mukuume trust aba Chocho Media mu bantu nga muleeta amawulire amatuufu. Ngali neggulire bwe lyajja ne mupuluvinga abantu nti wadde olireese eno gy'olireeta tebeerayo bulimba. Abamawulire mbeebaza nti mulwanidde ekitiibwa kyammwe. Okwanukula oyo yaleeta obulimba nti owaaye hajati oleese ekinti kino katukyetegereze, ne mukyetegereza ne muzuula nga yaleeta bulimba bwereere, ne mugamba ssebo nnyabo obulimba bwo buwummula nabwo ono haji gwe waleeta sintafaana n'ebyo byewayogera. Kale eggulire lyongedde okukuuma ekitiibwa kyalyo nti ddyo terireetawo bulimba. Leeta amazima nga geego gennyini amazima, awo ojja funa sympathy mu mawulire. So buli anoonya sympathy mu mawulire jangu neggulire nga lya mazima. Omulungi andaba ku Jika Media kwaniriza era nenkubuzaako nenkwebaza n'ebyo gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Embeera bwetyo bwekyali tukyali mu nsonga eza Hajati Zula ne Haji Ali. Oyo gw'ova okulabako ye muko wa Haji Ali eyatandikira ddala ensonga zino n'azireeta n'azaanika mu mawulire, era bw'atyo mu kuzaanika teyamanya nti yali ayanikiramu naani
ne Ajati Zuula. Weewaaleka yamanya nti Ajati Zuula ali mu kumwanika era nga yatukolera kya ttendo nnyo kubanga twasobola okutegeera amazima ng'omusajja oyo avuddeyo n'abeera nga Mwanatu ayogera. Ensonga nno bwe zityo bwe ziringa bw'omuwulidde, essira alisimbye ku kwebaza bannamawulire. Omulimu guno baagukola n'obwegendereza obw'ekitalo. Ku luno baasala ensonga zino nga tebasaliriza era ne bongera okubeera nga Mwanatu baanika obuziina bwa Ajati Zuula. So embeera bwetyo bweyimiridde sayidi zeeyo, naye nga wetuli olunaku olwaleero obutambi bubiri bwakafuluma nga bugambibwa nti mwemuli obujulizi obulumiriza Haji Ali, mwebuli obujulizi obukakasiza ddala nti Haji Ali yakabasanya Nisha. Butambi bubiri bwo bwakateebwa olunaku olwaleero, ate nga munnange batusuubiza n'obutambi obulala obuwerera ddala. Mu butambi bwe batusuubiziza n'obutambi nga Nisha ne taata we Haji Ali Mwize Rambo nga bali mu kikola. Tetumanyi oba baali bakola butambi bwa buseegu, naye nga ko bakatusuubiza nti nako bakalina era essaawa yonna kagenda kubeera nga kafuluma, kongera okubeera nga ikaanika Haji Ali, kongera okubeera nga kakakasiza ddala nti Haji Ali ebimwogerwako byonna nti yakabasanya bituufu. So fa tulinawo audios 2, naye nga audios 2 ezo tubadde tusuubira nti abantu olunaamala okuziwuliriza bagenda kusala eddiiro bave ku sayidi eya Haji Ali badde ku sayidi eya Ajati Zuula, naye kyandiba nga tekisobose. Buli awulira ku audio agiteeka buteese mu trash. Nazitaddeyo ziri 2, gwatanaba kuzikyekingako genda obeere nga ozikyekingako. Audio ziri 2 ze nakateekayo ze baakata Ajati Zuula aziyisa mu mukyala Fifi Ida Queen n'azita sofa bakataayo 2, naye buli awulira ku audio ziri azissabussa mu trash kubanga bo bagamba audio zibagenda okuta zirimu obujulizi obwongera okukakasa nti ddala Haji Ali yakabasanya omwana. Naye bw'owuliriza audio ziri tewaliimu wadde yadde kapaati w'owulirira nti ddala kwongera okujulira nti ddala Haji Ali yakwata. Audio ezo namwe abaziwuliriza musobola okubeera nga munjulira mu comment section. Temulimu kintu kyonna kiraga nti ddala Haji Ali mulimu obujulizi obumulumiriza. Ekitegeeza byonna bali mu kwekwata ku bisubi, byonna bali mu kwekwata ku bisubi. Kyenyinza obagamba tiimu Haji Ali mubeere bagumu. Zino ensonga ke batandise ziyingizaamu bi audio omusango bagenda guluzinga, ke batandise ziyingizaamu propaganda ensonga zikyali mu kooti. Tekiriiwo mbuba Haji Ali bamuggyako emisango. Haji Ali emisango gikyamuliko era ng'essaawa yonna yonna girinda kubeera nga giwulirizibwa era nga gigenda tandika okuwulirizibwa omwaka ogujja. Deeti zijja beera nga zicommunicatingibwa, naye bo engeri gye bali mu kutaamu obutambi balaze lwatu nti kooti tebagirinaamu ssuubi. Balinga n'abategeeza nti oba omusango gwakomyawo nti Haji ke bamuwadde beyiro omusango gwandiba nga gwakomyawo, naye temwerabira bamuwadde buwi beyiro kubeera ng'awoza ng'ava bweru. Omusango tebanaba kugumuggyako. N'engeri gye bali mu kutaamu bu audio n'engeri gye bali mu kwogeramu balinga abagamba nti omusango gwakomyawo, omusango gwawedde. So buno bu audio bugenda baziika buziisi, buno bu audio bugenda kwongera baleetera ku luzinga guno musango. Gwerinda munanjulira, naye nga nkusaba kimu, subscribe nga gwatanaba, nawe atanaba kulayikinga video eno beera nga ogirayikinga. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.